Dero kujja okuweereza maaso gammwe mwe bali kukeera ku mukutu gwa Muntu TV kubanga temulekeera programu eno ate nga mugyesunga buli lunaku nga mutulindirira programu eno egenda okubeerayo. Katuweeyo okusaba tutandike okuyiga kwaffe okw'olwaleero ate era nga programu egenda okutambula. Katusabe tutandike. Katonda affe omulungi tukwebaza kuba tuli balamu lwa kisa kyo. Tukwaza omwoyo omutukuvu gw'otuwadde atulungamiza okukuumi gw'otutaddeko okujja mu kifo kino okuyiga ekigambo kyo n'okwogera ku bigambo eby'obulokozi. Tukusanga tukwegayira obeere wamu naffe mu byonna kuwa Yesu Kristo omulokozi waffe. Amen. Mpozi baganda baffe nnaku ezizze tuzze tuyiga ku bigambo eby'enjawulo ku nsonga y'ebyobulamu tuzze tubiyigako. Mulundi oguwedde twali tubasuubiza okubalaga obutambi bungi olunaku olwaleero naye nga mmanyi ebizibu biteebereka. Mulundi ogujja tugenda kuba nga tusobola okuba nga tulaga obutambi obwo. Mpozi olwaleero tugenda osembe okukwata amasimu oba oli awo ku lunaku luno lwa Tuesday. Tujja kwongera mu maaso eyo kubanga Tuesday ejja tugenda kuba nga olunaku olwokusatu olwa Tuesday olujja manyi bantu abamu baluyita lwakubiri olwaleero naye lwakusatu tugenda kuba tutandika okubalaga obutambi. Tugenda kuba ne parts bbiri ebyobulamu then n'obutambi obwo okuba nga tubalaga. Naye sijja kulema kwebaza era kusiima abo bonna abakoze kino okuba nga programu eno egenda mu maaso. Mbebaza nnyo abasabye okuwaayo okusaba abataddeyo akatono ke mutaddeyo bamusobola kubasoma mannya bambi. Oba oli awo abamu bapya abamu akozesa mobile money. Siyinza kwebaza kumalayo naye mbebaza abafaayo bambi. Mulimu si mwangu guno eno gwetaaga bingi, gwetaaga amaanyi mangi naye mu bunafu bwaffe Mukama atubedde yadde bingi ebikyetaagisa naye tumwebaza kuba atusobozesezza mu kisa kye kingi okubanga katono ke tulina kasobola okuba nga katuyamba mu kutambuza omulimu guno eno. Weewaawo bingi ebikyetaagisa era bingi ebibanja naye Mukama atusaasidde mu kisa kye kingi. Mpozi nja kuba nga mbeegayirira abalala abasobola okuwaayo okuyamba. Mbeegayiridde muteekemu kyonna kye musobola programu eno egende mu maaso. Nabagamba tonyooma sente z'olina osooka ona sinsi 10 lugenda ku mobile money lusindike luyambe omulimu. Senga abantu mubalinga abantu 1000 kwa programu eno erabibwa abantu bangi abantu omutwalo gumu nga mutaddeko programu eno mugiraba kwa Muntu TV bantu bangi bagiraba. Mwani badese olina kwala sinsi 10,000 programu eno esobola kubanga eri smooth mu kutambula kwayo mu bugabirizi bw'ensimbi kubanga buli kimu kye tukozesa sente zeetaagisa. Aso kye mbudde mbeegayirira ekimu eky'ekkumi abasobola kikozesa mukikozese mu supporting omulimu guno eno. Basobola okukozesa okuwagira obuwagizi nga si kimu kya 10 naye mukikozese naye nga te kimu eky'ekkumi kyetaagisa kuba sente za Mukama olw'okukola omulimu gwa Katonda. Atasobola kukwata ku zizo waayo ekimu eky'ekkumi bwesigwa okunyamba ezolaba ku screen sobola okuba nga kiyamba omulimu gugende mu maaso. Nabagamba abetaaga awokuŋŋaanira kuba kuba sabiiti ewedde amasimu naye musobola okuddamu ne mukuba programu za ku sabiiti ze twayiga musobola okubuuza olwaleero ebibuuzo kubanga era abantu bamu abatudde mu studio ne ku sabiiti nga bwe naliwo so musobola okubuuza ebibuuzo ebyo naye abaagala ebifo by'okuŋŋaaniramu musobola okukuba essimu ne twogera ate era nja kubajjukiza nti ekkanisa ze mulimu local churches zisobola okukyusa ne zidda ku nkola entuufu. Bwe zidda ku nkola entuufu ekkanisa tekyetagisa kukyusa kifo. Issue si ya kukyusa bifo. Issue si ya kugamba nti ebifo si ebyonooneka. No, obukulembeze ebyonooneka organization zizoonooneka ne ziva ku mulamwa. Bwe ziva ku mulamwa kwe kutambula kw'abantu Katonda okubyabulya naye singa basobola okulongoosa ne batereeza issue si ya kwawukana. Naye obukulembeze kyetuliko obwo leadership already corrupt. Naye local churches abazi owning naddala abakadde b'amakanisa muzuukuke bana basajja abatutwalaganya okubakozesa ebitasaana okuba kulembera okunyiza Katonda bwe mwawukana nako mweyawula nabo abaga okukola enteekateeka okujja tuyigeko ffenna mujja kuba ku ssimu ezo ndowooza oluvannyuma nga tumaze okuyiga ku programu eno. Bagenda bateekako ennamba ya studio eyo kubuuza ebibuuzo. Tugenda kubanga ennamba ezo muzikubako twongere okuwuliziganya twogerezeganye
tukole enteekateeka kusisinkana tufune okuyiga okwenjawulo abaagala okuyiga tukole enteekateeka tuyige mubuuze ebibuuzo byammwe abaagala tukyaza okuyiga ebibuuzo okuyiga mukole enteekateeka ezo tutajja kutuuka singa nga tuba tukoze enteekateeka ennungi era ennambulukufu tujja kujja tusisinkane tuyige wamu nammwe ate mubuuze ebibuuzo okusinga wano tubeera ku TV katubana obudde bumpi oba oli awo butasobola tumazaako kale mbeera efaanako bwe tugalako tutwenga ku muganda waffe tutandike naye nga sinaakumweyungako nja kubajjukiza nti baabo baganda baffe abatuyamba abaagala sukaali owa habo sukaali alinakyo atalina brown sugar musobola okuba ku namba eyo nja kubanga mbakonectinga ku muganda waffe alina sukaali oyo mulungi mumwettanire mumukozese ajja kubayamba mu bulamu bwamwe okusinga okukozesa chemicals zinene sukaali ono si mulungi eri obulamu bwaffe n'ekirala baagala waliwo baganda baffe bayitibwa fire black batuyamba ku programu eno oluusi okutambula okugenda mu maaso bakola bazimba ebijja musobola okuba nga mubasapootinga abalina ebijja byammwe obusobola okugamba nti atijja okumukuba n'ebijja ebingi basobola okusalirako ku ssente naye banga bakuyamba enamba yabwe nja kugisoma eri 075 34 10 22 nja kugiddamu 075 34 10 mujja gikubako bajja kubanga waliwo omukyala ajja okubakwata ajja kubanga ayogera nammwe ababuli ebyo ne byetaagisa naye nambe nalija kugibawa nabanga nsobodde okugiraba wano kuzennina abanga mweri so muba supporting abaagala okukola ebijja abaagala okulongoosa ebijja babakadde bammwe babenganda zammwe ate gye bikoma okuba ebingi nga mbagambye ensimbi zikenderako so mubettanire basobole okubanga babayamba muganda waffe Madrin Nalwanga awereza 10 mukama akuwa omukisa mukama akuwa omukisa akuddizeewo mu byonna tugenda kuba tukwata amasimu buli muntu senga sente zijja nja kusoma erinnya lyo nkwebaze lutimbe munne okwebaza nga owagidde omulimu tujja kikola olw'ekisa kya Katonda mukama abawo omukisa aboganda baffe mpozi nja kukuyunga ku muganda waffe tandike programu yaffe y'olunaku olwaleero naye bagira nateekako enamba za studio tubuuze ebibuuzo ebintu ebisinga obungi tujja kubyanukira mu bibuuzo manyi mujja kubibuuza sijja kwogera binyinza okubyogera nga temugenda kubibuuzaako nentwala akadde akangi kale katukozese omukisa guno nja kusaba batutere ku namba za studio nga muganda waffe batubuuzaako nga n'enamba za studio bagiteekayo temukuba kweza ennamba ezebbiri zemulabaawo bagenda teekayo gye mugenda okukozesa gye muba mukubako sebo muganda waffe twongera okubaanirizako omukama waffe Yesu Kristo mukama yebale abakuumye ate naffe atukuumye tubanga tukyasa omuko ogw'obulamu twebaza abantu ba Katonda ababala puroguramu eno n'abagisapootinga kubanga omulimu gwa Katonda gugenda mu maaso era twebaza muganda waffe Madrin alabanga ekitono kyataddeyo n'ekinene mu maaso ga Katonda kubanga bakoze mulimu gwa Katonda kyekyasobodde naye ate nga tumanyi nti abantu bangi gye bali abasobola kukola kintu bwe kiti waliwo omuganda wange ayitibwa Elisa akola ne engineer Patrick James Rudigo kimanyi nti Elisa naye asobola Elisa bw'okolanga enamba y'essimu nga bw'ogirabaawo seeguya oteekayo kwotaddeyo ate omulimu Katonda gukole ki gugende mu maaso twebaza Katonda kubanga atukumye wiki tebadde nyangu nnyo tebadde byangu naye Katonda waffe wakisa akola ki afaayo olusaa studio etereyo enamba y'essimu yo gyemula esembyayo 11 enamba okuba ekibuuzo n'obuuza ku programu tuze nga weetambula ebintu bingi byetaaga okubuuza naye nga studio okwogera ku byawulira edda ate nga bane baataaga okuwulira kubanga naffe kituwa ekyokukola kubanga namu mutujjukiza kubanga ne ku programu za sabbiiti obuuza ekibuuzo ku bannabbi b'obulimba tukwanukule ate oleme kubuzibwa kwa kiseera kitulimu kya nkomerero nekubigenda maaso mu nsi ng'oli musajja yabuuza ekibuuzo ku Tuesday kyali kibuuzo kirungi ekyali kigezaako kugera ku nsi ya Misiri yaddamu n'akibuuza ng'abuuza Isirayiri bantu ba Katonda bakyaweereza Katonda twebaza abantu abaasobola okubuuza ebibuuzo eby'enjawulo anawulirako ekibuuzo ekyava mu balakisi y'e Kabamba yes kituufu Kabamba nagenda n'empeereza omulimu gwa Katonda Alo sebo alo ali ku simu
kale kagere maaso nga twebaza nti ebibuuzo byammwe birungi ne twatwagala ne tukola enteekateeka esinga obulungi ate ne tujja ne tuweereza omulimu gwa Katonda tetwagala omulimu gugume wano owukawuka ali kusimugamba alo tetwagala omulimu gwa Katonda gugume wano gwokagwoka twagala omulimu gugende muki mu maaso bangi era bangi bagamba nti ate nga ffe tegira naye kimanyi nti Katonda wa kisa. Alo nyabo basebo sebo kakati omulimu gw'omukola tugusiima nnyo bannange. Ekibuuzo kyange kiri nti mu bano bapasita abalokole mulimu bapasita abakola ebyamazima. Webale nnyo ssebo katukwanukule mpozi nga tunakuddamu kibuuzo ekyo abantu abasinga ekintu kye batamanyi ebigambo ebituyisanga mu kitabo kya Ngero essula 28 olunyiriri lwa 9 n'olw10 nezo olunyiriri lwa 10 tubatusoma tusobola okusoma ne Bayibuli egamba nti akyusa okutuukwe obutawulira tteeka n'okusaba kwe kwa muzizo. Kigambo kiringa ekitono n'ekinene akyusa okutuukwe obutawulira tteeka n'okusaba kwe kwa muzizo. Oyinza okuba nga omusumba omuntu omanyiko bikolobero naye nga ataganye kuwulira etteeka ya Katonda Sabiti agiganye gikuuma ngobanga mwenzi ayina asuka mu kati nga bugingo nga mwenzi agoba ono n'awatali nsonga n'aleeta omulala. So Mukama tekikoma na kuba Sande bokka aba bakutakuuma Sabiti naye n'abakuuma Sabiti nga baganye empisa za Katonda nabo bali included. So bw'osoma ekitabo kya Matayo essula 15 nyirwa mwenda Bayibuli egamba but in vain they do worship me tinaye bansinziza bwereere teaching for doctrines the commandments of men nga bayigiriza enjigiriza ze bayigiriza nga biragiro by'abantu. Amuntu abasinza bwereere naye abannabbi wa bulimba walimba mu Bakolinso ekisooka 11 bagandi batuma abobulimba okoza obukuusa abefanye baloza bakristo nenga sibo. So Bayibuli egamba nti babatume ba bulimba kasi omuntu abanga kyaleeta si mazima ga Katonda yadde takoze bikola talidde bisiyaga taseba ntakoze sadaka ngali mu kaloko kya kikeyo jagirira nenga amazima agaganyi. Yes abannabbi wa bulimba muganda afabuze ekibuuzo ali kusimugamba Hello sebo kale yongera ku ddoboozi kale sebo gyebaleke nze mbuuza sebo eddoboozi liri wansi muganda waffe situla ku ddoboozi katufune omulala. Alo omulala ali ku simu banaye mubuuze ebibuuzo ante twanukule abanga tuyinza okuba nga esimu nyinza zosembe tugenda kuddamu kulaga butambi kuyiga buyizi tubalage bannabbi b'obulimba abo bakola batya. alewodda ku simu osula ku ddoboozi ne TV notagisemberera olw'okuliziganya okulungi. Alo abakuba ku simu yange ku simu eno eri ku screen temutawaana baganda baffe okuba ku simu ya studio gye mukubako sijja kugikwata era. Alo tekuli kalugere maaso semapozi lwatwogera baganda baffe bali babuze muganda waffe ali ekibuuzo kyabuuzizza ando mbalowooza nti omuntu wabeera nga takoze ebikolobero bino kimufuula omuntu wa Katonda. Abantu balina mentality balina endowooza nti Katonda ne bw'otakola bibi bingi bw'oba nga toyonoonye nnyo talina buzibu naawe era tongasinga. Alo abantu balowooza nti okunyiza Katonda kubanga okola bibi byereere naye n'obanga okolako nawe guba muki guba musango aye kavuddeko. So bwekyo kingamba muganda wange nti newabeera nga okozeeko ekitono nga muganda afe abuuze ekibuuzo asoose era still embeera kiba kyekimu
tekiba na njawulo. Alo sebo. Kama nga wale kuweereza abasibo. Amina sebo. Webale kuwuliriza sebo. Kale sebo. Yenze wani Muhammadi. Sebo. Kansala okuvene na mugongo. Sasa okuwuliriza sebo. Akati so mukama embuuza. Bano bapasita abafere ddala kituufu balina amaanyi ag'enjawulo kino muno mu nsi balira wali ensi tamanyi mukama nga bo bakyasinza tebasanze nga bo tebakkiriza mu bayibuli tebamanyi ne kuruhani baba nga basiraamu bakyali emazi nga isebo kyekibuuzo kyange sebo okugango kyogamba nti tebannalotegeera Katonda bo balikolebwa batya nga bo basinza byabwe nga tebamanyi mazima tebamanyi kye bamanyi ku mazima tebamanyi ku mazima buli abagamba mbu China simanyi tebamanyi balina ensinza yabwe gye basinza bonga bo abachina sebo webale nnyo ekibuuzo ekyo ogenda kwanukula ekibuuzo kya abuuza ebibuuzo ndizabadde nga bibiri n'ekibuuzo kyemani nyaga kusooka kukoonako yekibuuzo kyayogeddeko nti nga tamanyi Katonda kansooke mbawuleko ekigambo kino enjiri etuuse mu buli kanyomero abantu bategedde amazima enjiri ebuliddwa abantu bonna kebe nno North Korea gye muli eyeewaga era okugoba ebyandikibwa byali bimaze kutuukayo era amawanga mangi mu China wali abakristaayo bangi Sabbath keepers in fact ababulya present truth ngeno gye tubuulira mu China gye bali North Korea Philippines amawanga mangi ne mu Africa muno enjiri neebuutikidde naye ate aboogera amazima babakyayi nnyo kati abantu bayogeddeko abatawulyanko fine n'abatawulyanko gye bekwane bajjajjaffe nga enjiri tenakujja baaliyo era still nga temana kutegeera Katonda w'omuggulu nebyayagala naye kyetugenda Katonda wa kisa Bayibuli ebiseera by'otamanyi Mukama teyabitunuulira naye ekyo kino kye mbagamba baganda bange omuntu yenna ne mu mpisa zo nga tonna kutegeera Katonda so okujja ajingirayo abantu bangi bali mu mpisa ze nga tonna kutegeera Katonda society eyokayoka nga ega mwana oyo wa mpisa nnungi nga tonna nawe kutegeera Katonda mwana abuuza alina empisa ennungi asharinga ne banne Mukama ajja kujja ajingira mu mpisa ze ennungi ez'obutamanya ezokuba nga tonna kutegeera mazima nga bigandi badde gabuulirwa naye mu Katonda ako komanyi mu mpisa z'omanyi z'okuliddemu nga oli wa mpisa nnungi Mukama ajja keera amanyi kikyoli mu mutima era asooka okutegeera nti newandibadde otegedde amazima gano wali gafolowinze naye tegafunye chance kutuukako Mukama ajja kukulamula okusinziira ku mpisa zo nga bwe zibadde zitambula naye oyo afunye chance okutegeera n'atasobola kukozesa mukisa ogwo yekali Mamita Mande Bulenga. Madame Buza. Omusajja oyo mwangamba ko nabbi pastor gundi ngati mwogerako Senfuma twali twagala nga waddewo ebikyakuttemuko ku butambi bwe twagala okusobola then tukulage ekintu ng'okola ki ng'okirabirako ddala kyetusuubira nti amasimu ng'egye gagenda okukoma olunaku lwaleero ebina kikola ku Tuesday jja tukulage Senfuma yaani naye wambuba tubwegezaako mundi oguwedde ti Senfuma naye ali ebisiyaga Senfuma ye kituufu muli wa bisiyaga so kati ekyo mufunze enyabu kale enyabu yongera ku ddoboozi kale enyabu nawe gye baleko nyabu twebaza emirimu gye mutukolera amiina nyabu sebo kaakati kyembadde njagala okubuuza ye maama pasita Igono yagenda okufa nga yali naye mu luminati yali atya pasita Iga awo mama nsaba ompulirize bulungi kubanga ngenda kudduka supiidi muko olw'obudde pasita Igono ewaabwe bigali muzanyi wa jjado yali muzanyi waki wa matatu kafune kaba kalungi bakalamu era yazanyiranga ku kaleerwe olusi ng'ajja n'afuna ebintu kaleerwe ng'engoye zo najja n'azitemba ne banagenda mu zaala Igo oyo kiri kibiina kiri wamu weekiti
era yiga balina ewaabwe side zene gayaza balinayo engeri y'amasabo kati yiga ayagala okufuna ku maanyi begala n'omusajja ayitibwa Kiwedde yali pasita Kiwedde Namulanda eyanywa walagi Kiwedde nakuno kati yafuuka haje Zanzibar Kiwedde ne begata ne yiga ne bagenda bafuna amaanyi bagenda awantu gye bayita Betelemu yali olusozi bayita Wajjinja lisadi z'ekyotera Kiwedde ne bakola omukago n'omusambo guyitibwa Lozi era Betelemu ayite Wajjinja kati yiga begata ne Kiwedde atandika okwawukana Kiwedde n'agenda Namulanda yiga n'asigala wa Ekawaala yiga bwafuna amaanyi bonna bamuwa ekiragiro kye nga Kiwedde yalina kugenda buli prison alina okuwaayo saddaka okutwalayo ejjirita ne sabuni okuwa abasibe Kiwedde n'afuna sente zaali nnyingi okuba saddaka ziwanga yeebuzira bano bola nti agenze mu prison okuwaayo aleka ne baneiba be nga basuulanja alina agenda nawe mu prison lwaki kubanga kiri kiba kiragiro akoza saddaka ze kati yiga ne bamuwa ekiragiro naye ekike kuki kubuwe era kigambo nti oli yagala Kiwedde ono mbizaayo bintu ebyo byanjawulo ono nagamba nti nze 70 days of dogs buli omwe alina ekiragiro kye kati yiga bwakola ekkanisa ye bagenda beyongerako ku byawonga ebyo ebyawo bagenda kola ki bongerako yiga abeerawo yiga wabeerawo akolaga amaanyi ge nga byagakolanga Kiwedde bwe yatuka ye n'akola ki ebintu ne bifuluka lwaki Kiwedde bamugamba atambule nabisere hoteri eri kaliisizo atambule ng'ali bwereere n'agifune ku bwereere Kiwedde bamukwata ekiro ng'akoze eki ng'akikola kati Kiwedde yali amaze okugenda South Africa akole ekkanisa eyo South Africa wano kwe kujja namukwata nga ekiragiro gologa kyakisuula emyezi 6 tawaddeyo saddaka kwe kumukwata ng'ali bwereere na ekaliisizo era Kiwedde tebamusiba musango gwa kukyusa amanya bamusiba omusango gw'okumenya ekkomera kuba yasabanga Mesaki ne Abronego bali mukomera ekkomera ne likutuka Kiwedde n'atunda hamu obukadde 200 n'adduka e Zanzibar n'atanga okufuuka haji kati yiga akwate kuba agenda South Africa owali Kiwedde yali akoze ekkanisa yali akoze South Africa Ssenyonga kwe kuwabira yiga yaleka azadde omwana ng'alina ebitundu by'ekyama 2 eky'omuwala n'eky'omulenzi omwana bamuzaala wali wa Mikka yazaala omwana oyo kati omwana addukire wani ewa Ssenyonga ategeeze Ssenyonga nti munnange yiga yandekerera omwana alina ebitundu 2 eky'omwana n'eky'omulenzi yono Ssenyonga kugamba South Africa nti oyo mufere yaleka neno nga yeebase n'omwana wa myaka 14 era yiga kutuka nafuna pressure kanisa ne bajigala nga Kiwedde yakola ki bwe yakola naye yiga inange ekiragiro kinaye kye yali akola ki kye yali akola yiga ng'agenda gyayita Kayunga Bugerere bayitayo side zeeyo Kayunga Bugerere bayitayo Kyabazaala nga baziikula emirambo gy'abantu singa omuntu afa nga badde alina ebyawongo banga alina amayembe ebiwe ebikuikikula fuseezo nga yiga baziikula omulambo ogwo ekiro nga batwala nga bagwanga ejjembe ddala kati yiga yiga bamwabira mu kooti waliri ewandegeya yiga tata n'agamba Ssenyonga nedda muli kintu kyekimu olengera kati yiga awo byatandika okucyankana n'atanga n'okwogera ku bya coronavirus yiga stress nezikola ki nezeeyongera yiga n'akola ki n'afa so yiga netumusalira musango yiga yiga agenda mu Bwakabaka obw'omugulu teyagenda naye ayinza okuba aligenda omuntu afa tagenda mu naye kyebingako kye tumanyi nti yafa nga tanakutegeera Katonda yeevuluga naye ebyogerwako mu nkubo kye tutamanyi ku gundi ya yiga agambu bagamba abasawo bagamba ab'ensambya yiga yagenda okufa nga buli dakika aba yeenenya aba akola ki yeenenya naye Bayibuli tuga nti ebiro by'obutama nti yakola ki teyabitunuulira so yiga yali mu gurupu yeemu ne bali era yiga katono nnyo okukyayiga nja kuddamu ko ndi mpozi nga tunakugenda wala nnyo abasajja banene obuzibu balina bamanyi amazima ne bagazannyiramu yiga njogako lumu yali mu kanisa ye ng'abuulira nayogerako ku bigambo by'amazima naye ng'abyogera abibalaatiramu abantu bano balowooza balina mentality nti Katonda basuke babeevuluge ku ssaawa esembayo banaakaabira Katonda enkola eyo nkyamu abasumba bangi n'abantu bangi abali mu bikolwa byabwe bibi balowooza ku ssaawa esembayo bagenda okukaabira Katonda nye bategeeza Katonda naye aziba amatu n'atakuwuliriza hava macho kabyotya naye ng'amanyi okwenenyako kubanga otuse oyagala kufa ogenda kufa okwenenyako ng'amanyi kwabukuusa okwenenyako otidde bigenda kuvaamu ng'abasajja bene abakaaba ku mwembe gwa Nuuwa nga amataba gatandise bayagamba Nuuwa tuggulire Mukama yasoba kwatibwa kisana bayingiza ku nga bali bawulyanga
essubi liri mu lyato naye kubanga baali baganye ekiseera ekyekisa kino nga kibaweereddwa obudde bwabaweebwa okubanga beeteekateeka baagano bukozesa ne balowooza okubanga ate tayimu etuuse eyakabi ate bagani katukaabe mukama atusaasire mukama naye aziba amatu natakuwuliriza kubanga amanya okwenenya okwo si kwa mazima kwa bukuusa so kukyayiga ayinza okubasajjaga nti teyagira naye babanga byeyakola nga abikola nga abimanyi nti ajeema kusaye sembe ate nagira kubanga bayize ebintu bingi bayibuli bagikozesa omuntu nadda mu kkanisa naliko gizanyira mu katemba nayeka kubuuza bintu bya sexy bya buseegu ng'omuntu ayogera musumba omusajja lijja ekiro erindebakako ng'ebyanyumirwa naye nga badda ku bintu by'amagezi mukama musumba munnaye omwana nga ali ku kitanda ebyo tebimukolera agamba nti genda mukama akuwa omukisa naye nga wuli ayagala kuwuliza buseegu bwereere omuntu oyo si teyalina mutima gunoonya Katonda wabula yali yenoonyeza bibi ekyo vola nti ne kanisa atuuka ekiseera nga bakikubiramu ndongo bakubiramu mibali basani ndugga era njikola Yasani Ndugga yagamba katambi ke twalabako waneno lumu yagamba nti abasumba nabo nga amaze okuva ewayiga nga tulaba nga abasumba nabo aboogera mafuukule which means nga amaze okufuna ku experience yayiga tanana kufa yagenda okufaamira byakaba kuba oluyimba lwayiga naye nga amaze okwogera nga amaze okulaga nti yiga naye mufere ku bigambo byayogera nja kuza akatambyako omundi omulala tukawulirizeeko ebigambo bya Yasani Ndugga byafulumya nga ayogera ate yiga yagenda okufa nga mu kooti ya LDC court alina emisango 36 nga omusango gwali gusingamu obukulu gwa kalondoozi Yiga yatuuka ekiseera n'agula ebijja kumpi we bamuzika wennyini yagula ebijja naga abali nti agenda bisengula afune jakola ki yabitwala nti yaguze ettaka mu kubisengula polisi ajoni ngaze wabiteka mu motoka yiga mu yabitwala butwazi yina abaana akunaga nabisudde mu nnyanja bati binaji mugaso so ogunago musango kola ki kyeguli so tugeza kugamba nti abasajja abo temutunulira abaana b'abantu mutunulire Katonda yekka kubanga omusajja omu yagira nambuza Saamu gwe lwaki bujingo omusajja avuma asajja tali muntu amuwalampa negwe ng'osobola okumwogerako lwaki betwogerako ebyo bikyali kituuza kuba tumanyi bingi tasobola kuvayo kwogera yes bujingo alina amaanyi public man naye twogeza fa amazima be bakola nabaga nti bujingo yasaddaka abawala 14 ku kituuti kye ze nakwe 14 ze musibe wa bujingo yetasiiba mwe musibira ziriki bali abaana baziikibwa embeerera z'abaana omusajja omuyabuuziza tata wazimbe kanisa kituufu azimbe kanisa neri si kanisa nga bwe yabaguza omukyere emitwalo 5 bwe yavuddeyo n'agamba nti bani benzimbira olaba abantu badde bawayo sente nga tuzimba nga tukyali mu kisaakaati naye ate kati balabyeko kye balabyeko kituufu yakolaakoladde ebintu ebisinga ne kanisa eyo gye mula gyazimba kati ataleko flyover wagenda oteeka bondi kanisa jabeera wansi waggulu nga waliyo bondi yaki ya motoka so eribiz aja baguze motoka akawumbi n'akawumbi ng'aga motoka ya mukisa zinaatera okujja olwo bondi gyatadde wali ensangi nga bajja zigula bajja zigula abantu bangi amanyi abantu bagala byanfuna kitwagambako nti abantu byampankuwe olaya bagamba nti nina abalokole bange abasiri bajja kugula omuceere emitwalo 5 ne mugula omuceere niyo omuntu ajja n'akugamba omuntu nobanga olina omudala just nga mudala gwa nnyanya n'okwata ebbaasa ya mitwalo 5 kakadde kalamba kitongera mu bizinesi yo n'osaba Katonda w'omugulu n'akuwa omukisa bwe tubagamaga nti olina neyekyanga nze njaziwaayo n'engeri omulimu gwa Mukama ogenda mu maaso okusobola okuteekebwamu ensimbi kiba twebaza abakwata Katonda akola ki ne bateekamu ali ku simu alo nyabo eyongeza ku ddoboozi mchala baliko kakoge nyabo inakokewa pasaka kandi naye nga sitwa ku ddoboozi bambi sabirako naye yansabire simanyi naye oba yamponya kuba nze ndaba ebimu era byasigala bijja saawona naye simanyi ate abalala ndaba bawona nebuuza lwaki saawona kaakati oba olina okukkiriza omusambwa oguyitibwa loozi era akugamba okukkiriza kwekukola ki kwekukola mukanya ne loozi era abagamba 2 oba 3 banabira masekati gange n'abanga wamu nabo era akugamba ozibiriza maaso
bw'okuzibiriza amaaso loozi ng'avaawo. Omusajja oli yabuze ekibuuzo naye okugatta ku ky'omukyalo yagambye nti abasajja bano balina amaanyi nyinga bwe nawulire ng'asooka okubuuza abasajja bano balina amaanyi ag'ekizikiza kyekisinga obukulu era nabagamba nti balina ebintu bye batabula okusanga bayita omusambo oguyitibwa loozi era nga nabagamba nti okuwa obunnabbi loozi ajja ekiro bakwata ebintu ebiri awo ekitiko ekibere wansi mu nsiko kifuumuuka ne bateekamu omuzigo omuganda bakwata ebintu ebifaananga bino omuti gwayita senya omulamula bate oluwanyi kati ekino nateeka mu bbaafu ng'erimu amazzi naye nga bbaafu etuddemu essigiri n'agamba nkowoola omusambo oguyitibwa loozi kati loozi n'amugamba ekiro kuweneezidde nga n'asabira abantu ku Thursday loozi n'amugamba nti kakande olunaku olw'enkya ajja kujja mu kanisa yo nga aliwo omwana ayitibwa Saamu Kakande nti ye omwana oyo ayina ettaka lyakayanira sayidi z'ekibuga kati loozi abimugamba n'abikulambinga ekiro kati wabeera mu kanisa naamwe ng'abagamba waliwo aze wanene ng'ova kibuga oyitibwa Saamu Kakande nti ye naye olina omusango mu kkooti gwe Saamu ng'ovaayo ngoga musajja kana kyogedde kituufu loozi yabimugambye ekiro kyobola asinga gamba abakazi bano batera okuwaako obunabe kubanga abakazi balina olugambo bwaddayo ekibuga gy'alagana oli musajja wakato yambulidde ebigambo nga saabe mu buwulidde naawe n'oleeta bangi beeyogerako nti olina kutandika kujja naga ngenda genda omusumba aŋŋambe ABC mubuuze ku kino era wali eriboga nti abangi bawona nedda wali wakukuba ekigono ogwa wansi n'osanyalira ku bbwalo ntambula wali nokola ki kamera neekulaga nti okoze eki ng'okyalekawo muganda wange kambajjukizeko ekigambo kino Setaani tasobola kuwonya muntu bulwadde nga ddala bulwadde yafuna katugeze bulemu nga yazaalibwa mulema tasobola kumuwonya Setaani obulema bwawonya singa amaanyi g'ekizikiza gajja ne gakuguyira ne gakulemaza gasooka okuvaako n'otereera kyagambye muganda waffe ono kalingu kinga omuntu wanaafuna accident bamusiba ekibbandeji n'agenda asime bamusabire abadde awonya n'atambula amaanyi gamwambala nga bwakugambye bwe gamwambala n'abanga asanyadde painkiller n'atambula nga takyawulya buzibu naye era waliwo omukyalo omu yatunyumiza nti ewayiga waliwo omuntu gwe batwalayo n'amugamba temuva wano mumale kukola ki mala kuwona omuwalo n'awalaze mpaka n'agenda bwe yavaawo n'agenda obudde nga tebuna kuggwako bamugambye ennaku bwe yagenda byaddamu obulumi ne bukoma nga bwe bwabadde bukomawo naye wabanga Setaani yakusiize ekirwadde ekyo yakikwambazza kyangu nnyo akuvaako n'otereera kyobaa nti Yesu Kristo yajja n'awonya omuvubuka oli eyazaalibwa nga muzibe w'amaaso yatulanga ku yeekaalu si yatulanga ku yeekaalu gwe bazaala bakadde be nga muzibe webabuuza ani yayonoona ono babakadde be n'ebirala byonna nga mubimanyi naye omwana oyo yali muzibe w'amaaso kyobaa nti ekigambo kyagambibwa nti tewabangawo yali azaaliddwa yali awonyezza muntu yazaalibwa nga muzibe w'amaaso kati kibanga naye nga Setaani yaliwo ng'akola byakola naye nga tasobola kukola kintu ekyo so obuzibe n'obulemu obujja ku muntu ng'abadde buze lwa mbeera yansi nga si nti kipulaningi obwo tebusobola kuwona tebusobola kuwonyezebwa kituufu walasinisa nakasiga message bamuta Samuel Kasozi sabo nkutumiddeko Samuel Kasozi kimanyi toli awo gayaza naye kiki tugezaako okubagamba mutegeere amazima muleke kubalimba omusajja yabba eggaali y'omuvubuka ku kanisa ye bamwita omutume Semakula Dewe Maganyo mvuka bali mutaseeguya Dewo nabbe ku kanisa ne babbe kanisa egundi yaki yaseeguya Dewo namugafuna emitwalo 2 oje Katonda kyanaagamba namuwe ennaku z'okusiiba ngoba mubyeko eggaali gyabadde atambulako okujja okuwa ekimu eky'ekkumi okujja okwebaza naye obagibba ne bamugamba tani gaali yange bagibe tya funa emitwalo emeka 2 omuntu ali mu kizibu ate oyongera kukola ki kumukamula so baganda baffe kiki tubagamba mukkirize Katonda muve mu njiri ey'obulimba muve mu bannabbi b'obulimba bannange babasuuta bino passport talina kyabagamba njiri ekulambwa kabaka bwa mugu ne visa mugenda zimba amayumba ate kisinga okunuma kati muzeeyi wange ekyakola bw'ajja n'akusabira olw'okukkiriza kwo n'ofuna n'ogenda n'ozimbayo emizigo ng'esatu mu myezi ng'etaano awo emizigo egyo n'ogamba yakujja kuwa bujulizi ng'ogikubye ne plasita abala nnyo n'agamba ate olesa ebifaananyi ye n'agikuba n'ateekako langi ey'ebbeeyi toyi ne bagitereeza n'olwokojjoowa obujulizi ye n'ateekamu ssente ekifaananyi kyakakande kiveeyo obulungi kati g'ogenda kuwulira ab'ekika kyammwe enjiri bwe batandika okuleeta ssente nga twala waani oli ng'akomyewo ku sereze yateekamu bali abasajja babala so baganda baffe tubabuulira mazima
Ali ku simu. Alo. Alo. Hello. Eso. Alo. Ali ku simu ngambe. Alo. Hello. Eso. Alo Luganda mukama yebaze. Alo Luganda mukama yebaze. Nevida TV yo. Omanyi nsaba okutangaza mu bw'okubuuza Yesu Kristo abanga akikola eby'obunnabbi oba onaawonya abalwadde naye ne tujja tulaba mu butuufu ddala osobola okugenda mu kyaki mu butuufu kyosi oluusi n'okifuna then banga obadde olina ekikuluma mu butuufu nga ne woobeera waka n'osaba olw'okukkiriza ekikyosabye n'okifuna era n'owona kaŋŋambe nti ng'obaddeko ekirwadde mu butuufu olw'okukkiriza ne kiwona kati mu butuufu kyensobola okubuuza oba okugamba nti tunakkiriza tutya nti omwoyo gw'ekizikiza gutubuzaabuza era tunakkiriza tutya nti bannabbi bano baba babulimba kyensaba okubuuza tunakiwona tutya anti era kubanga lwa nsonga nti pasita Kakande ono kituufu kati ye tunabaawula batya kubanga bonna bwe tubanga tulaba pasita Bugingo bw'abanga naye munabbi wa bulimba naate n'owulira nga mu butuufu boogera ebayibuli kyebeeyogera era n'olabanga mu butuufu batulungamya muganda kankuddemu ko lwakadde kankuddemu ku kibuuzo kyekyo mpazi kambabuleko ekigambo kino eno Isaya sura ya 8:20 Bible egamba to the law and to the testimony to the etteeka n'obujulirwa. If they speak not according to this word, it is because there is no light in them. Omuntu yenna kasita ayogera nga tasupportinga tteeka Katonda agamba tuli mu kisa amateeka gaavaawo. Temuli musala mu muntu oyo. Abantu temanyi bbaluwa za Pawulo kabaganda gambaluko ekigambo kino. Abasajja bano teri agenda kujja gamba ebibi 100%. Boogeramu amazima. Yesu standing ajokema Yesu. Bible egamba yajjanga malayika ow'omusana. Era bw'osoma Bakolinso twasomye ekisooka sura 11 yagamba nti si kyamagero kuba ne sitaani yeefaananya malayika ow'omusana. Kale tekyewuunyisa n'abaloweza beefaananya abaloweza ab'obutuukirivu. Beefaananye naye nga si bo. Kino okwefaananya abasajja abulizi b'enjiri kakookolo ke bambala okubasobozesa okulabika mu maaso gammwe nga basajja nenga munda gwe misege. Kitabo kya Matayo kya Isaya sura 9 okwogera essuula eyo abasajja bano misege. Yokane Isaya nya Bible egamba munaku ezo mu lunaku olwo olw'enkomero munaku zino ez'enkomero abakazi 7 women bajja kuwenyeza ku musajja omu nga bagamba leka tulye emmere yaffe twambale ebyambalo byaffe naye leka tuyitibwe erinnya lyo twejjeko ekivume nti bagenda ku musajja oyo Yesu Kristo bayite bakristaayo tuyitibwe erinnya lyo Christians naye leka twambale ebyambalo byaffe leka tube n'empisa zaffe naye tuyitibwe erinnya lyo twejjeko ekivume naye nga tulya emmere yaffe enjiri yaffe amakulu nti bagenda kuba babuulira enjiri yaabwe ebikolwa byabwe naye nga beeyita bakristaayo kwejjako ekivume nti bakaafiri basamize. Omusajja ono wali omukyala wano ambuuziza ekibuzo bamuyita w'ekyengera ye Agnes angambye mwebale programu nze Agnes ekyengera mbuuza ne Pastor Tom Mutundwe naye wa bulimba ye wajjako ne mbagamba tisina mukumi wa sabbiiti n'ebirala bino n'amateeka tagakkiriza yadde bagamba asaba ku sabbiiti simanyi programu zo kuzibeerayo tekimufuula kubanga ajja kubanga ebirala era mufeere mu birala Tom Mugerwa ne bwantwala mu kooti olunaku lwa leero kino nkyogeza mazima twasika ne Tom Mugerwa ewa Haji Makange na Lukolongo ennaku z'omwezi zaali nga 13 mwezi gwali gwa 10 gw'omwaka 2019 Tom Mugerwa ajja n'abantu baali basatu kwaliko omuvubuka ow'endali wa Kiwago bwati yese akola security ewa Tom Mugerwa kwaliko omukazi asinga okuyimba ewa Tom Mugerwa ebiseera ebisinga yasinga okuyimba ayimba bulungi nnyo anakabaake kampi nnyo ddala ne bajja Tom Mugerwa ng'agamba agenda kumpa obukadde 600 Tom Mugerwa alina ekkanisa 2
Ekkanisa esooka y'abakadde, ekkanisa endala y'abapya, yazaawulamu. Omupya nga bakajja be bali basula ku kalina y'emabega. Tomugera naga nti ekkanisa ey'abakadde baasaddaka omukazi omukadde. Ekkanisa ey'abapya baasaddaka omuwala baamujja eno wansi Makindi Luwafu. Ekkanisa yaki y'abapya. Tomugera nagamba nti nze nsinza naku lwa Ssabbiiti kati akubuulizaawo. Nakubuzaabuza Tomugerwa buli nnaku z'omwezi nganya agenda gye bayita Beeteremu gye nagambye yiga gye yagendanga nekiwedde owali olusozi bayita Wajjinja atwala ebyawandiikibwa byammwe era ku nnaku lwawe neezidde lwe basinze wa Tomugerwa tebasinza ku kituuti kiri ekinene basinza no mu kanisa y'abapya wano woosokera ku mulyango ku Wankaaki webasinza oba ali saddaaka eri webagiteeka so Tomugerwa emutundu be basajja abafere ddala abasamize akubuzaabuza obukadde olukaga ali ampa bukadde bwaki ng'ayagala naye awe obunnabbi nga nabbi kakandi bwakola ki bwabuwa ne mugamba nti Tom wendagira omuntu ng'egye bajjamu olubuto nange mba nzijjeemu siyinza kulagirira gye bagenda eggana okujja amaanyi Tom naga mutabanye nsaasira kubanga parking yange bamanja obukadde 2 abantu abasinze ewange bajja ne basulawo bakola mu kampuni za bijjanjalo kubanga nsuza abantu so Tomugerwa kisinde kyekimu ne nabbi kakande ebigambo biwulidde bannange bwe tutyo program eno bwete bwetambula buli kumakya olunaku olwa Friday olwa Tuesday tara joli ninkutumidde kesegganga labyo sindikira no ka message mwebale kubanga mbeera ku program utuyinza ofuna essimu ndowooza obeemu oba oli awo ali ku ssimu asobola okugamba alo wali kyadogamba ku kyoli elo mu Yeremiya essula eya 23 olunyiriri lwa 25 Bayibuli egamba mpulidde ekigambo ky'ekivve eri bannabbi b'e Yerusaalemi aboogera eby'obulimba nti ndoose bannabbi b'obulimba wabona ono wagambye ne Tomusembera Yesu Tomusembera namusezi Tomusembera alya n'abantu wane mutundu wane gondo wane kwano bona batomu bwe batyo ali ku simu twali tukuli alo Sergo Alex sebo kubuuza sebo omuntu wange ow'omunda ani omuntu ow'omunda mu nsomesa yange oba mu nsomesa yaffe gye batugamba oba gye nasomesebwamu sebo bangamba nti Katonda abeera yakulonda olubereberye oba mu famire nti n'akulonda nga onoobeera mwana oba n'ojjayo ekisa oba n'onunula ekisa ensaba okutegeera nti omwoyo omutukuvu aviiraawo obudeni n'ekyokusatu bakyembuuza obusatu buno bwe butya bwe nsaba okunnyonnyolwamuko obusatu bwe butya taata omwana n'omwoyo yes kakati sebo ogambye Katonda nti akulonda okyali muto yes naye abantu bangi Katonda bayagadde bamuweereze ne batamuweereza ne mu Bayibuli tuze tubalaba mu experience ze Bayibuli sijja kuddamu bingi nnyo ne balonzeeko ne bamala ne bava ku nkola entuufu naye Mukama agaba ebirabo eri abantu bonna omuntu yenna buli muntu ku nsi kuno alina talent naye abantu buli muntu asobola okuweereza maaso ga Katonda naye abantu badaivatinga bokka talent Mukama ze yabawa nosanga omusajja nga muyimbi mulungi oba mukazi mulungi naye nga ayimba nga adodoma budodo bwe ayimba ennyimba nga alina eddoboozi eddungi naye n'ayimba oluyimba nga ate azizza mu kuwaana bakazi azizza mu kuwaana bugagga bwansi eno naye nga ne badde azimba ne zikyusa abantu ne bajja eri Katonda abantu bonna baba balina talents kibayita talent Mukama kyakuwa okikozese obwo buwanika bwe yakuwa okumuweereza tewali bantu bali special no Mukama gwe yalonda aweereze bayite bagenda kuweereza no buli muntu saved to serve tulokolebwa lwa kubuweereza omuntu inawo ofuna enjiri Mukama bakwise jangu ompeereze jangu teneke nawo kuvuba banno jangu ofu Bayibuli yagamba Matayo 28 mugende musizana mu bulire enjiri ngofula abantu abayigirizwa so buli muntu Mukama amulondo okukola omulimu gwe however much ndi buli muntu alina part gyalina okuzannya abamu bannabbi abalala babuuliza abalala balunda buli omu amuwajja naye so siga nti Mukama ndaze gwe olina kubawo kino ebintu abantu babikozesa just okupaswedinga nze mukyala wange bangamba nga akyali mubalokole bamugamba nti Mukama nti gwe Mukama andaze nti oli muyimbi ogenda kutambula amawanga ng'oyimba namusuubiza okugenda okulinnyonnyonya agende matala w'amawanga
naye ebyo babibagamba abasumba ali bafeera so okujja nagamba ekintu kubanga naawe oyagala n'olinda ekyo bamu babagamba nobagamba nti nkulabe baawo muzungu omuwala n'abeerawo n'adibira ne mu kkanisa abavuka bamugamba tukankuwase n'omuzungu tamanyi walengera namago yengajja ng'amagamba omukyalina ngajja ng'amagamba kuba bamusuubiza omuzungu n'agaana okuwasa n'awumbira mu kkanisa kubanga alinda omuzungu agenda okulaba embogugu zase okuyiiyika n'abuuka nekyabuuse nakyawo naye nga obudde n'okugwira abaana abakyalina abaava ekyalina bagikolanga abaddu wanene kubanga anoonya muzungu n'amwesibako ddala kuba bamugamba ki obunabbi bw'obuzi bayibuli egambye nti boogera ebyobulimba nti ndoose so kati tunywa abasajja abantu abamu bagamba tugenze wate omugero emutunda okusaba ku lusozi olusozi luli eri lulimu paati ya nabbi kakande weeri omutume ddewo weeri tomugero waliwo neyabasamize bonna bagenda kusozi lutya waliwo abalagira abavudde wakakane mudde wali eri bayibuli etugamba temwegattanga ne batakkiriza waliwo omusajja kyabuuza ekibuuzo wano abaddeko abuuziza ekibuuzo ky'obusatu yes how 3 omanyi bayibuli y'oluganda bagyeditinga walinyiriri zitaliimu naye King James baluwa Yokaana esooka essula 5:7 bayibuli egamba there are 3 that bear record in heaven, the Father, the Word and the Holy Ghost, and these 3 are one. Yesu bali mabatiza otwasome ekitabo kya Yokaana Yesu bali mabatiza tulaba emirundi gino esatu yagamba tulaba Yesu Kristo yajjanga agamba azimunya lya kitaawe era aga kitange yansindise nga tuyiga ebigambo bya Yesu Kristo nga nnyonnyola abayigirizwa be era bwe yaddayo yagamba nzire kitange naye naga musaba mu basebe kitanga bawo moyo muki omutukuvu si baleka bamulekwa ndi bawereza omwoyo mutukuvu omugezi ali balungame mazima gonna then these 3 exist by na personality tebekute mu kintu kimu nti Katonda being yemu erina omutwe erina omutwe gumu Yesu omutwe gumu mwoyo mutukuvu omutwe gumu taata era tebabalimbanga nti Katonda yeetoolako neyawulako n'afuuka Yesu neetoolako patira nefuuka omwoyo mutukuvu no Tata ina personality. Era we yatonda yagamba let us make money in our own image. In our own likeness. So, abana basatu we bali muganda wange ndoza kisimanyo bakigenze wanayo tutegedde. Yali gamba bachi kankolo omuntu mu ngeri yange. Ne yagamba katukole omuntu mu ki? Mu ngeri yaffe. Mu ngeri yaffe. But tulinotegera kino Katonda aliyogo. Siba Katonda. Ekyakuyiga kiramba tuba tufunye omukisa wa sabbiiti nja kitandikirako nga tukiyiga tumanye Katonda omu ate tuba tutanga agamba let us katugende maaso waliwo wanene asindise ka message agamba nti Viola alisinzidde eri ali Masaka agamba nti nsinzidde waneeno naye mbadde mbuuza nti embaga yo banange embaga nja kubategeeza n'okwanjula so ebyo bijja kutuukawo mutukwatirangako ekiseera kisoki akadde okuweddeyo tusibire ku bantu akadde tujja bategeeza ebyembaga bakabagala kusupportinga naye tofa nawe nkutumiddeko enjinia Nyonsiima mama Joline Segganga mikwano gyange bonna abatwagala ati twasaba mwongere ka message abo kagende ku simu eri wansi ezo omulimu gugende mu maaso tudengera kunakwata masimu Tuesday tugenda obutambi tugenda kulaga senfuma gwe mwagala ennyo tugenda kulaga nabalala mpozi nga nfundikire bwenti mbajjukiza aba Fire Black 075 3 10 namba eyo mu kitoba kubako ne nga bagala okukola ebijja byammwe ne bakola kwa ba supporting program eno bambi batuyambako nnyo ku mulimu guno ne brother Niyoshima tukutumiddeko nnyo aba mukama bakumi tujasingana ku sabbiiti sawa ko ebanyaza abeseguku n'abe wakamba tumiddeko nnyo sawa 10 nga bulijjo ku Saturday mukama bakume mbere bulungi